Omwaka gwe tukubye emabega ogwa 2024 wakati w'omwezi gwe 11 n'ogwe 12 abakulira amasomero ga gavumenti agaakazibwako SEED SCHOOLS nga bano bakola ogwabwannakyewa bagwamu ekyekango oluvannyuma lw'okulaba akalanga akaali kalanga obwetaavu bw'abakulu b'amasomero kw'oteeka n'abamyuka baabwe. Ensonga eno teyabaleka kyekimu era ebadde basuuza bakukunadde nga lumonde mu kikata olw'obukwakulizo obungi obwalimu nga bo balekattayo okugeza nga okuli yenna asaba omulimu guno okubeera n'obuyigiriza obwa diguli kw'oteeka n'okweyongerayo kyokka tebaakoma okwo ekyabamala enviiri ku mutwe kwe kuwulira nti ate era alina okubaako n'ebiwandiiko ebiraga nti abadde asasulwa gavumenti ekitono ennyo wakati w'ebbanga lya myezi 6 nti oba si ekyo emyaka 7. What do you fear for? For me, it was for they are demanding for somebody that must have been on government payroll for the last 6 months. Bano n'ensonga balowoolezzawo okuzolekeza paalamenti ya kuno okusobola okubataasa era olwaleero basisinkanye akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza okutuusa okusaba kwabwe nga baagala obukwakulizo buno obumu buveewo. Akakiiko kano lutuuziddwa nga kakulembeddwa mu ssentebe waako James Kubeketerya ababaka basoose kubuuza ogubadde. We have been using the same guidelines even for recruiting our volunteering staff with the qualifications that have always been taken by Education Service Commission. As a precedent that we shall be considered and be recruited. We call on the Parliament, please advise the Education Service Commission to issue an addendum to the advert they made to at least incorporate these sitting teachers. Thank you. Kyokka tekibamalidde kubabuuza oba nga balina ebisaanyizo ebimala okusaba emirimu gino bo kye bakkaatiriza nti ebiwandiiko babirina mu bungi. Is it uniform that all of them are qualified? We request that the Parliament advises the Education Service Commission to consider first the sitting staff and their counterparts are also extracting money from the deputy head teachers and senior teachers, and I have an evidence here. Jimba Alex nga musomesa wano wasinzidde n'alombojja biki ebibatindizza egendo okutuukirira ababaka bano. Bye tubadde tusaba mwe muli okuggyawo akalanga ako Education Service Commission ke yalanga era nga mu kalango kano abantu bano bonna be mulaba abanyimiridde emabega baba tebayitamu. Bano era baagala akakiiko akavunaanyizibwa mu kugaba emirimu mu minisitule y'ebyenjigiriza nti era omukisa akasooke kaguwe bo kubanga bwe babadde nkayo nga baddukanya amasomero gano. Basabye abakulembeze b'amasomero badeputies baabwe n'abasomesa bonna basobole okuba nga baweebwa omukisa okusobola okugenda mu maaso nga basaavinga amasomero ago kubanga amasomero ago bagabaddemu balina ebiwandiiko era balina obusobozi bwonna obwetaagisa. Okyomu Stanley nga yakulembeddemu banne agamba nti buno si bwenkanya nti era wabeewo ekikolebwa. I've also made it our prayer to the committee of Parliament to make it affirmative action given to the fact that these schools are in hard to reach places in disadvantaged communities. Ssentebe w'akakiiko kano James Kubeketerya akakasizza nga ensonga zaabwe obudde bwonna bwe zigenda okutwalibwa mu paalamenti balabe ekikolebwa. Tunamalira tujja kubanga tulina endowooza ezitali zimu tuteekeyo omuzungu gy'ayita recommendations eri paalamenti ya Uganda. Omubaka Kakembo Mike Mbwatekamwa agamba nti wandiba nga waliwo olukwesese oba oliawo olufu eby'abakulu bano. Ebiranga ebyabakozi nenge ebiranga ebyo tebyandibadde ebyo gavumenti wagala abantu bakola application ne bateekamu akakodiyo ak'okubasuula technically mu luzungu bandibadde tukiyita nti okwapplying oteeka okuba nga obadde osavinga mu gavumenti payroll ng'oli ku payroll ya gavumenti omala emyaka 7 katodde nga ekyo kale kagenderere okulaba nti abantu bano bakasukibwa ebweru technically. Nze Abaddukanya, Good TV.